Shadia twogereko katono mu lutambula wano w'ensonga erimu Eddie Mutwe erimu Honorable Kyagulanyi erimu Honorable Mpuuga. Olunaku olw'ejjo Honorable Mpuuga yavuddeyo n'akola press conference ku bigambo ebyayogerwa Honorable Kyagulanyi ne Honorable Sewanyana Alan. Naye we mbadde nzija nina kye ndowoozezaako sinze entandikwa ate era sinze enkomerero yakutegeera. But of course in such shows tujja ne tusharing endowooza zaffe. Ekisooka ensonga za Honorable Sewanyana ne Honorable Seginya zikomezebwawo zitya mu nsonga zino. Zikomezebwawo kubanga nabo baasibwako. Ayi nabo ne batulugunyizibwako. Ne batulugunyizibwako. Ebigambibwa nti waliwo ababakola ki? Ababasibisa waliwo ababatulugunya. Kaakati ne Eddie Mutwe alina abamukola ki? Abamutulugunya era abamusibisiza. Era alina n'abamusibisizza. Ate nga tali yekka n'abalala. Tali yekka alina n'abaki n'abalala. Kaakati nina kye njagala tusharinge nze gwe n'abatulaba. Waliwo bannamawulire besaagala kugaanira besaagala kugamba nti bagamba balimba. Abagamba nti babbibwa ebintu byabwe n'okuwa bakola ki? Era nga kirungi omusango guli mu kkooti twetaaga buki? Bwenkanya. Era omwo mulimu n'abagambibwa okubanga either bayambi oba bodyguard ow'ekitiibwa Mpuuga n'abaani ne Abedi Bwanika. Be bali mu musango era y'ensonga lwaki Eddie Mutwe ali mu ki? Mukomera. But mu process ya Eddie Mutwe okutwalibwa mu kkooti Eddie Mutwe atulugunyizibwa. Kye sirowooza nti abaaloopa bali kitundutundu ku ki? Ku kutulugunyizibwa kuno. Ontegedde bulungi. Wabula ekibuuzo omulabi gw'oyagala akyawula atya? Nga teri yavuddeyo agamba nti nze nakwasa nti zaatulugunya. Eyakwasa waali neyagamba nti atulugunyizza waali era avudde ayogedde nti ali mu basement yaki? Yange. Naye bano bantu babiri abatalina bwe basisinkanira. Kubanga obuzibu bw'omusango no guzze gutya. Shadia n'enkubba essimu ne bankwata. Bwe bankwata ne bantulugunyiza ne bajintulugunyizza ate ne bandeeta ne banteeka ku musango gwo ogw'essimu. Ekizibu gw'essimu ky'oba ofunye kibeera kimu. Nti n'okutulugunya kuli bakuteeka ku ggwe kubanga gwe mu kkooti gwe aliyo. Kati obuzibu bwa bannamawulire bwe balina n'abantu bonna Eddie Mutwe bwe yatulugunyiziddwa temwavaayo to associate yourselves ku kutulugunya kuno nti bannange ffe twetaaga bwenkanya ku bye baatukuba n'ebintu byaffe ebyabbibwa. Naye kino eky'okutulugunya tetukiriimu. Bw'otavaayo n'okyeyawulako kitegeeza oli kitundutundu kubanga baakuteza akakodyo oli n'atulugunya ono ate n'amuteeka ku musango ogwo nga tagasseeko musango mulala. Kati nonta nti nga tusolovinze paze eyo awatali tewali agyogerako nti kituufu Eddie Mutwe agambibwa okubanga yabba asobola yabba asobola nga awaayirizibwa. Ekibuuzo lwaki yatulugunyiziddwa? Ye buli abba alina kuyisibwa abamutulugunyiza balinayo omusango omulala gwe bamuteekako oba bamutulugunya kubanga yabba baade baagala bujulizi kukakasa oba yabba. Kati gwe nannyini musango kikkakatako okwawula layidi nti wadde bamutulugunyizza ffe ekyo si kyetukola ki? Ffe twagala bwenkanya. Mwenna tubateeka mu lyato eryo limu. Era ffe tujja kugamba nti abaamuloopa era bayinza okubanga be bamutulugunyizza. Nonta nti lugagwa obudde n'odulengala n'ogamba nti kituufu nze sobbanga na complaininga. Ontegedde bulungi. Era ebiseera ebisinga nze mbanga nze sayimo kati gano njogera mazima nga kituufu kamera yange bagyonoona. Naye nga ebitandise okugenda mu muzannyo guno bitandise okutta kaliya yange nze I withdraw. Lwansonga nti kituufu kamera ya bbeeyi ate era kwenkola ki? Kwendya. Nenyinza obutasitandinga abandaba nga balowooza nti kubanga kamera yange yabbibwa y'ensonga lwaki atulugunyiziddwa. I don't know if I make sense. You make sense.
simanyi oba n'abali bakitegedde nga so kati abali eyo naddala ng'oli mu musango nsaba muleme kugiyingira mu kye mutakola ki nti gwogwammwe gwe mwalopa gwali gwakubba sweta kati ekizibu akagundi ke babatadde kubanga abamawulire tutunda ki tutunda numbers ensonga lwaki ndi wano bakamange balina bakkiriza nti osanga bwe mba ntudde wano waliwo abandaba bwe ntuuka time ne ntuula wano bakamange batandika okukkiriza nti ne bwe ntuula wano sina impact gye creatinga ngenda kuvaawo kati omuntu ow'amawulire ekintu kyonna ekikuggyako numbers kiba kittakaaliyayo oli omuntu wa bulijjo bw'aweeyinga eyakubiddwa ng'awenyera naawe agamba nti wabbibwa esweta wadde yabbibwa okakasa osobola owangulawo kati nze wembasemu nga ndi w'amawulire I withdraw neŋŋamba nze justice yange either naaginoonya elsewhere naye nze sigenda kukkiriza kuntabiikiriza kutabiikiriza koozi yange mu kiki kuba tulabyeko bangi ababbye n'ebisingakaawo tetuli mu kuadvocatingira bubbi naye kyetugamba nti okwewala okwetabiikiriza mu kintu n'okulowooza nti bakukozesa kyeba nti mwakyago yayogedde yagambye nti babakozesa nyinza okulowooza nti they are not using them bo baafayiringa musango gwabwe the problem nti omusango gwammwe gutandise okukozesebwa mu bintu ebirala ebirala byendowooza nti mmwe ng'abamawulire n'abalala balina ekyokufiirwa muyinza obba nga temukimanyiiko kati buli bw'onoosirika ogenda kuvunaanibwa n'ebitakwatako wadde nga temujja byogerako onvuddewo obirambise bulungi nnyo ategedde genda ku ssimu yo nyiga 2 3 8 10 *# obeere nga